Ebintu ebitwaliddwa ab'ekitongole kya UNBS okwekeba mu disitulikiti y'e Luweero mulimu obutimba bw'ensiri, eby'amasannyalaze, engatto, swiiti n'ebirala, ng'okusinziira ku bakungu b'ekitongole kino tebituukana na mutindo. Ebintu bino tuzze tubikwata okumala ebbanga. UNBS yateeka abakebezi b'omutindo buli ku nsalo za Uganda ezimu, ne wano munda mu konteyina we zigobera eziba zireese ebyamaguzi okuva ebweru. Mathias Kalebi, omukozi mu kitongole ekyekebejja omutindo, agamba nti ebintu bino bagenze babikuŋŋaanyiriza mu sitoowa zaabwe era nga byaboyebwa okuva ku basuubuzi ku nsalo za Uganda ez'enjawulo no mu bifo awatuukirwa konteyina. Leero tuna kampani gye bayita Green Label Services egenda kutwala ebintu bino nga tubiwerekeddeko naffe nga abaabibowa kubeerawo ng'abajulizi nga tubitwala mu Luweero Industries eri e Luweero gye bagenda okubisaanyizaawo mu ngeri etekontana ate n'amateeka ga byabutonde. Ayongeddeko nti bannannyini byo badduka nga batya okusasula ensimbi z'okubyokya ng'amateeka bwe galagira. Abasuubuzi ababireese olw'okuba nti etteeka liba libakwata nti oba oleese ebintu nga tebituukana na mutindo, ate olina okujja mu nsawo yo ogende osasulire okubisaanyaawo mu ngeri ate etekontana na butonde. Bo kye bakola badduka buddusi temuddamu kubalabako. Kreishi Nsamba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.